Bannayuganda, tambuza vidiyo nkusaba kyekyoka kyosobola okukola. Sikusabye ssente, sirina kyenkusabye, kizibu nnyo ku likinga vidiyo eno, kugitambuza, kyekyoka kyetusobola okukola. Era ekyo kyenkusaba, tambuza, mbasaba busabi. Ate nze ebiseera ebisinga sirina bensaba, nsaba mmwe abangoberera, bafollowers bange, abagala message zange, mbabuulira bino byenjogera bitugattako ate birina n'abalala nga bibagattako naye nga tebakimanyi. So bwe muba sharingira zino vidiyo bazifuna, era naye nagisharingira omulala, era ne bawulira bino. Omanyi teriyo kikyasinze nga mmere ya mwoyo. Okumanya kirala nnyo, obutamanya kibi, era bagamba obutamanya tebukugisaako musango. Kakati mbasaba mutambuze vidiyo. Mukimanyi nti palamenti ya Uganda yazzeemu okutuula bukubirire, naye ng'ekyagituuzizza wallahi ya Mungu teyazze nti yazze bukubirire okutuula eyogere ku ttemu abasirikale ba NRM n'abapoliisi ba NRM abali mu yunifoomu z'eggwanga Uganda nga batta abantu, balemaza abantu, batomera abantu, bayasa abantu emitwe, bakuba candidate tear gas ng'ali mu lukuŋŋaana. Teyatudde kwogera ku butali bwenkanya obulabikira mu kalulu. Teyatudde kwogera ku bantu bambadde t-shirt za NRM nga bali mu motoka z'amagye. Teyatudde kwogera ku motoka z'amagye nga zisomba abawagizi b'ekibiina ky'ebyobufuzi. Palamenti eyo teyatudde kwogera ku ngeri munnansi gy'ayisibwamu nga atambuza oba ng'akola oba ng'ateeka ekikolwa ssemateeka kyeragira, engeri gy'ataataaganyizibwamu. Eno palamenti teyatudde kwogera ku munnayuganda afiiridde mu mikono gya poliisi munnansi ng'ali mu kuteeka mu nkola ekyo ekimukakatwako oba ekyo ekiteekeddwa mu nkola, kugamba ekyo ekimukakatwako nga munnansi okukola. Kugamba n'engeri y'okubinyonyoramu wallahi ebula, n'engeri gy'otandika okubyogeramu ebula, naye n'ogamba kino kankyogereko. Ye bannaaye, mu bannayuganda mwali mufuddeyo okumanya lwaki ensi ezo ezirina abakulembeze abalondebwa abantu oba ezo ezigezaako at least ekitono ku ddembe ly'obuntu, ezirina demokolasiya at least ezigezaako, mumanyi lwaki zifaayo nnyo nga n'omuntu waayo omu n'amala afiira mu nsi oba emu oba endala wabeerawo okunnyonnyola okw'enjawulo? Mumanyi lwaki ensi ezimu abantu baazo batiibwa, baweebwa ebitiibwa era tebamanyiirwa? Kakati njagala muwulirize. Munnayuganda omu bw'ati okufa, eggwanga liba lifiiriddwa kye litamanyi. Ntegerekese, bw'otunuulira Museveni akayimirira ku muzindaalo nga kasaba bannayuganda obululu, wali tosobola wadde okukawa nti kasobola okudda ku ggwanga ne kalifuga emyaka 4. Bw'otunuulira Museveni akooli Kaguta ow'omukasiisira nga n'ennyumba ye terina luggi, enfunzi akanoonyi k'obubuddamu nga ke katudde kugamba kwolaba nti ku ssaawa zino ke kavaayo okwogera, wallahi ya Mungu oba nga ke kafuze eggwanga emyaka 4, wallahi ya Mungu toyinza nakukikkiriza. Bw'otunuulira Museveni ka Amos Kaguta n'otunuulira Kaguta, wallahi ya Mungu engeri gye baali balimu n'embeera gye baalimu wali tosobola kukikkiriza. Singa oyo omwana teyakuzibwa oyo Museveni, singa oyo Museveni teyaweebwa bujjanjabi, oba oyo singa oyo Museveni teyaweebwa mukisa, oba oyo Museveni singa teyaweebwa mukisa gavumenti ezaaliwo n'abo abakulu abaliwo n'abakulembeze abaliwo nga teyaweebwa mukisa gwonna,
leero tetwandibadde na kizibu oba na kikolimo kya famire eno. Mukitegeera kati munnansi tomanya kyalibeera. Munnansi oyo gwolaba afudde bakubye essasi, lwaki gavumenti eteeka okufaayo n'okuvunaana ababa bakikoze? Kubanga eba efiiriddwa. Oluusi abadde agenda kubeera entrepreneur, agenda kubeera musuubuzi w'amaanyi, gavumenti emufunemu omusolo, awa abantu emirimu. Omuntu oyo omu abeera attiddwa mu byekigega, muba mufiiriddwa omuntu gwe mutamanyi. Oluusi mufiiriddwa pulezidenti abadde addako mu biseera by'omu maaso, mufiiriddwa dokita abadde agenda okuwonya obulamu bw'abantu, mufiiriddwa inginiya abadde agenda okubayambako okuzimba ensi yammwe. Musobola okuba mufiiriddwa omuzadde abadde agenda okubazaalira omwana agenda okukulembera eggwanga, oba mufiiriddwa omuzadde agenda okubeera ekintu ekyenjawulo mu nsi yammwe. Kati olw'okuba nga tuba tetumanyi mwana kigwe tukuza, muntu kigwe tulina, ani ono akubiddwa essasi, olw'okuba tuba tetumanyi kuba Katonda atujjako okumanya okwo, ensonga ki tulina okufaayo ku bannansi okulaba nti teriiyo munnansi afa bw'atyo nfa ya kisiru. Kyova olaba omuntu yonna omusirikale okuba omuntu essasi ateekwa okukwatibwa. Akalulu tokkirizibwa kugenda na mundu erimu masasi mu kalulu. Abantu abanoonya akalulu bateekwa okusanyuka, bateekwa okubeera mu mbeera ey'okusagambiza, bateekwa okubeera mu mbeera ey'okujaganya, okulaba ku mwagalawo wabwaze. Naye oli okutta obusa omuntu, ekyo kikolwa kibi. Paalamenti teyatudde ku ekyo, kubanga bannansi paalamenti tebalabamu makulu. Paalamenti terina mugaso gwekulabamu. Paalamenti temalina kumanya nti omulaalo eyali ayamba obuyambi okulunda ente z'abalala ku kyalo saawa zino yabafuga. Tekimalina kumanya nti oli eyafudde muyinza okuba tufiiriddwa omukulembeze ow'enjawulo, kubanga singa bazedriga basennyonyi singa bonna battibwa mu mbeera bwetyo twandifiiriddwa abakulembeze abalungi. Naawe bennyini abatubaddeko abo bonna kaakati ebyo byonna biri awo. Paalamenti yatudde kuyisa triliyoni ne triliyoni z'essente, banaye si bukadde, si biliyoni, wabula trillions, nga bayisa kye bayita supplementary budget. Munnayuganda omanyi baatujjako okumanya, era ebadde capital business y'amaanyi. Obutamanya bw'Abannayuganda ebadde business y'amaanyi eya Mwami Museveni. Supplementary budget eyisibwa nga waliwo ekintu ekiguddewo nga temumanyi, temwakirowoozaako, era nga kize abrupt, nga kibaguddeko bugwi, nga temulina kyakola, nga mulina okuyisa ssente, ekintu ekyo kiyite. Zino ez'endiga oba embaata eziri mu gavumenti ya Uganda, embuzi kyeziyagala okugamba nti okukwata ssente okuziwa akakiiko k'ebyokulonda, baayisa bajeti y'omwaka guno nga tebamanyi nti waliyo okulonda. Bino ebisajja bibba ssente, biyisa supplementary ez'ekisiru, byalufuula bufuuzi mboozi ne binyumyako n'ebimemba bya paalamenti nga bayisa ssente ez'ekisiru. Walabye Loopu bwalwanagana nabyo, ebirala biri wali mu mannyo bisinika amannyo, Loopu awa ensonga ezirina amakulu. Bino ebisajja bijeregajerega, byogera kino byogera kiri. Paalamenti y'eggwanga etalina makolo yatudde kuyisa ssente za muwi wa musolo, nga ssente ezo zaffe Bannayuganda abali mu kukolako effujjo lyonna. Abasajja bano nga ssente zaffe ze bali mu kukwata mu bazoonoona bagenda kufuna buuma. Obuuma bwe bali mu kufuna terina Munnayuganda abulinako idea, n'abantu baabwe bennyini abakolera Electoral Commission tebabulinako idea, nabo bagenda batendeka n'abagenda obuyigiriza abantu obukozesa, nabo bagenda kubayigiriza mu nnaku ana ezisigaddeyo tugende mukama, nabo bagenda bayigiriza ate nabo bayigirize Uganda yonna. Uganda erimu candidate. Museveni is a candidate, is not a president, is a candidate now. Yenkanankana ne Kyagulanyi era talina buyinza buteekawo nkola kimwe balina kumulondera. Naye oyo gwolaba Museveni namukadde oyo yayimiridde n'agamba mbu obuuma obwo bwe bakateeka ne katakola ebyokulonda byawo tebigenda kubalibwa. Mbasekeredde.
manyi mulina kirimbu kazimbye ekigere eyo njovu mmwe gwe Museveni ne gurupu yammwe this time around oyo nonsense wamwe tagenda kukola, oyo nonsense tagenda kukola. Temulinayo mugenda kutuyita nga Kasirye Gwanga bwe yabagamba. Akalulu ka this time tetufaayo, tumanyi muli babbi, mugenda kabba, tubamanyi mugenda kukola buli kintu kyonna, naye wallahi yamu mukikole, tugenda kukalonda. Era mu kalonda tugenda kakuuma nga bwe tuteekeddwa okukakuuma ffe. Mulete Katemba wamwe gwe oli candidate, toyina lukusa. Ebyo byonna by'oyogera okwata ku bisubi. Kaabe Lubaale, kaabe Katonda, ogenda kuva mu ntebe y'obwa president. Oba muyiyaaki byonna mu biyiiye, naye wallahi mugenda kugifuluma. Ekyo tukibagambye.